Katonda sembeza sembulewo bambya tufuddeko kitalo nnyo abadde mukozi ng'ayagala ensi ye kitalo nnyo ddala tulumiddwa bamusiga nsimbi abe bweru gavumenti yaffe ebafako kyokka taba wano bo tebafaanako Mukama saasira ensi yaffe kikubanye ensisi okulaba gavumenti yaffe tetuyamba kyokka bave bweru bo ebagala nnyo kino kikyamu nnyo mukikomye Sembulo nafudde atulumye kuba ye yakola ekolero erikola ebintu rediyo ne TV sake mitayimbwa nebirala tubaniriza nnyo ku kintu kyaleero ekyabizonto bannange kitalo nnyo kitalo ddala Mukama Katonda tuzze kukungubagira musigansimbi waffe owa Sembule Steel Mills Uganda Limited Nalukolongo ono eyakola lediyo ekika ky'amakula bannange yafudde kibi nnyo kibi ddala katusabe Mukama mumuze mirembe wamu ne famire ye Mukama ogigumye yeffe ba New Bizonto abatuuse okunyolwa kwaffe nga ne YouTube channel yaffe etibwa New Bizonto Comedy ne Facebook yaffe etibwa New Bizonto Comedy gendayo naye gavumenti bambi twagale kuba musigansimbi baffe kitalo nnyo kitalo ddala olumba olusi omugenzi gavumenti temuyambye bannange nga kitalo nnyo nnyini ddala ebigambo byazze bubi kitalo ekya Sembule erinnya Sembule abamu baaliwulirako ate oba oliawo tebalimanyi omwami Sembule ono eyafudde bambi abadde w'amaanyi mu kisaawe ky'amakolero abadde nannyini kampani ey'amaanyi Sembule Steel Mills esangibwa e Nalukolongo ekola zi TV saako zi rediyo n'ebintu ebirala ate eby'omugaso ennyo abalala ku rediyo kika ky'amakula eva mu Sembule ate nga nnungi nnyo rediyo eno makula ebadde y'amaanyi nnyo era erudde ku katale nakati ekyaliko kati omwami ono nannyini kampani eno Mukama yamuyise awumule mirembe inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun Sembule wumula mirembe tewannayita wiiki ng'amawulire gafulumye omuyimbi Ekooni aweereddwa ettaka mu ggwanga Uganda akoleremu ekibuga eky'amaanyi ennyo ekitemya ng'omuntu era obungi bw'ettaka bwe bamuwa ssebo sikoya mayiro namba eryo ettaka ddene kino nno kitegeeza nti ke bamuwadde ettaka olwo n'amasannyalaze saako amazzi oba oliawo n'ensimbi bayinza omuwola asobole okuzimba ekibuga ekimyansa ekyo kirungi nnyo naffe twagala birungi naye ekibuuzo kimu kye twagala okumanya lwaki bamusigansimbi abava ebweru bafiibwako nnyo okusinga abawaka nsaba mukkirize tukube ttooki bulungi mu bulamu bw'omugenzi Sembule eyafudde ebimu ku bizibu byasinze okusanga ngaddukanya ekkolero lino zibadde ensimbi abadde tava mu kkooti nga buli kadde yeewuuba leero bamubanja zino enkya bamubanja ziri kwegamba bambi amabanja ne gamusukkako bambi kyokka nga amazima Sembule byakola biyamba Uganda wamu n'abantu baayo emitayimbwa gye tufuna okuva mu Sembule saako n'emisumaali egiva mu Sembule biyamba bannansi b'eggwanga Uganda ffe bamufuna mpola nkoko enyeera mutunzi kubanga ebbeeyi gyatuguza ebintu bye eba ya wansiko naffe tugisobola engeri gye bikolerwa wano tawanika nnyo bbeeyi bwenkana biva China oba e Bungereza jjukira mu Uganda
Uganda eno abantu 75 bagwa mu kiti eki kyaba mufuna mpola. Kino nga kitegeeza nti omuwendo omunene ogw'Abannayuganda gusobola bulungi nnyo okugula products za ssembuule zino. Kati nno kino bwe kisanga gavumenti ennungi eyamba abantu baayo naddala aba wansi wamu n'okuyamba bamusigansimbi baayo. Singa tuli wala nnyo bambi ssembuule omugenzi kaakati teyayambibwako bambi tebamusika mukono. Omanyi bizinensi kintu kizibu nnyo okukiyimirizaawo. Olina okwenyweza zirwaza puleesha ng'ebintu bitabuse. Eno olina ebbanja ate eno bakubba ate eno omusolo kwegamba n'obaawo ng'ebintu tobitegeera era ekivaamu kulwala ndwadde n'oyitirawo otyo. Ssembuule ono gwe mulaba singa yali China oba North Korea oba Taiwan mwandiwulidde ssembuule ng'afuuse ssembuule. Naye ebya Uganda mazima ddala olemwa. Oyinza otya okwagala wamu n'okubiibiita omuntu omugwira n'oleka owuwo ddala. Bannange Uganda Mukama saasira taata. Omwami Museveni lwe yasembayo okujja okukola sipiiki yategeeza ensi eno nti omuntu yenna ng'ategeera bulungi asaana ayagala ennyo mulirwana we okusinga Katonda. Oyo ye mwami Museveni yagamba bulungi singa tonnayagala Katonda sookera ku neyiba kubanga neyiba wo abeera wankizo nnyo n'okusinga Katonda. Kino kifaananira ddala n'omuntu okwagala omugwira n'olekawo owuwo nga tomufuddeeko yadde. So nga mu Uganda twandigifudde polisi nga buli musigansimbi ng'azaalwa yaawano gavumenti emuyambako okukulaakulanya ekkolero oba ekintu kyonna kyabaasizeemu ensimbi. Singa musigansimbi oyo tumuwa amasannyalaze saako n'amazzi ne tumuggyako omusolo awo kiba kirungi, kiba kimuyamba nnyo kubanga musigansimbi nga waffe waawano ne baawa emirimu era baba baawano ne ssente ze bakola zikulaakulanya wano. Eyo ye Buy Uganda Build Uganda. Ategedde ensonga eyo kubira bizonto mu ngalo. Simanyi oba mujjukira mu 2019 investor yajja mu ggwanga Uganda ne bamuwa ettaka eddene obwaguuga azimbe eddwaliro mu bitundu by'e Lubowa. Gavumenti yasiima emuwole ssente akatabali kakalamba n'obuse buna azimbe eddwaliro mu ggwanga Uganda nga ye yennyini aleeta abakozi be okuva eri ewaabwe takozesa baawano. Kino nno kitegeeza nti bannayuganda bakyakaaba nnyo emirimu ate nga batuufu. Omuganda agamba jyanamma owuwe aleka ab'ebweru ne basooka okufuna. So nga kiba kirungi n'osooka ababo bonna ne bamala okufuna n'ogabira abalala. Kati jjajja teyagamba ekya Buy Uganda Build Uganda kinaabaawo kitya nga naye yennyini takitaddeemu maanyi. Gwe watugamba twagale ennyo neyiba ate lwaki ggwe tosoose mwagala. Mu ddwaliro eryo lye baazimba e Lubowa abasajja abayitale baali esooka dda okuleetamu ebitanda. Kale wulira bannange omwami Henry Kapineti okuva mu Yitale yasaba omuwa omulimu gw'okuleeta ebitanda 264 ebisooka mu ddwaliro. Wabula kye tutamanyi nti ebitanda ebyo bikolebwa mu golodi oba biva mu ffeeza kubanga amazima ebitanda obutanda ebigenda mu ddwaliro nabyo era biveeyo. Bawankoko tulabye Mukama atusaasire naye obaani atufuga ky'ogamba tomumanyi. Oluusi mwerabira simanyi onyo omwenge nedda bannange. Kati nno tereera bannange twagale ensi yaffe naye awatali ekyo tuli ku kyokya nnyo. Omuntu n'agamba mbu Buy Uganda ate yayogera ali ku Seero Uganda. Abasinga obungi mukimanyi bulungi ky'omwaka guli gavumenti yalagira emu ku zi kampani eziri ennamanve eya Iron Transformers and Electric Limited ezikola zi rediyo bazigabira abaana basomere waka bambi. Kampani eno gye baawa omulimu mpya nnyo ku ya ssembuule. Bwe buba bumanyifu ssembuule y'amaanyi n'okukola omutindo ssembuule esinga. Kati ddala oleka otya ssembuule n'owa Orioni ey'akajoobuzi terina experience mu bintu byekola. Olwedde olina ssembuule wo yafulumya dda rediyo makula bannange ya mulembe nnyo. Kati n'ogireka n'onoonya atalina linnya n'oleka neyibawo n'onoonya Katonda gw'otolabangako Uganda olimba. Kampani eno gye baawa omulimu gw'okukola zi rediyo baagiwa na bino: tesasula musolo, tesasula masannyalaze, tesasula mazzi, ndowooza n'ettaka. Kyokka ssembuule abadde atoba nabyo. Eno atoba na mazzi, eno masannyalaze, eno atoba na musolo, ate omungi ennyo. But all in all gavumenti wake up. Omugenzi ssembuule Mukama akuumuze mirembe. Walumba oli mubi otukoze bubi nnyo. Walumba otukusaba okyuse mu nkola. Bw'oba olina gw'oyagala okutwala eyo gy'oli otusabenga amannya ffe tukuwa abantu. Tigundi ne gundi wuuyo tumukooye mutwale. Okugezanga kati okutta ssembuule wandibadde ottamu gundi
Ani. Ani. Kati ye bagambe katonda yita manyigu yandibadde. Wali badde ogamba kimu kubanga buli omu alina omuntu amuliraanye. Ne kucha. Wali badde ogamba kimu. Nti buli omu aweeyo amannya g'abamuliraanye. Kati ne bakomenti nga baweeyo. Kakati sebo abantu bagenda commenting ogenda kulaba. Abantu bave bayinza ogamba katonda afe. Ale sewayi badde ki. Sebo bayinza ogamba bane katonda yijaji. Mungi nnyo. Abantu aba nkulayirira ne bosima empuku yonobera mu nzikiza mubeera butoola ne katonda bwakola walumba ono lwaki tasooka kutwebuuzaako andi akati tewali atayagala birungi ne walumba ennyini gogamba naye ayagala abalungi kati atwalamu naye abalungi ye atwala emiswaswangule ate abo baba waliwo obuzibu wakati ate ayagala emiswaswangule agitwala ewuwe kati ava agibalekera wano mulepuke najjo kati kyeyatulekera wano gwe muswaswangule simanyi